Gavumenti ne kkampuni ya Russia eya Joint Stock Company Global Security kyaddaaki batongozza number plates z'emmotoka empya ezimanyiddwa nga digital number plates. Zino zirimu akuuma akalondoola emmotoka wonna weebeera eri. The QR code, when scanned, it will be confirming the particulars of the vehicle with the registration plate. Number plate ne tracker bikolagana. Omukolo gw'okuzitongoza gubadde ku kitebe ekya Ministry y'ebyemirimu n'entambula nga gwetabiddwako Minisita General Edward Katumba Wamala, ow'obutebenkevu Meja General Jim Muhwezi, Minisita omubeezi ow'ensonga z'omunda mu ggwanga General David Muhoozi, Fred Byamukama omubeezi ow'ebyentambula ne Musa Echwero omubeezi ow'ebyemirimu. Mu kwogera kwakulidde projekiti eno, Damil Makmutov ategeezezza nti aludde mu Uganda naye nga byagiyigiddemu bingi. I have been in Uganda since 2018. So for me, it was the great experience. Agambye nti bannayuganda baamulaga essomo bwe baamutwala kakasi wabula bwe baagezaako okukanoonya ne bakizuula nti kali mu ggwanga lya DR Congo. My phone was stolen, so that and I'm not the only one, because that we can trace them and they are right now in Congo. Kyokka Damil agamba nti oluvannyuma lw'ebyo byonna baatula wansi ne banoonya ekisobola okuyamba Uganda naddala mu mbeera mweri n'ebizibu bya bodaboda n'emmotoka okubbibwa kwe kutandika enkola eno. Identify the basic needs that we could make Uganda as a safer place. Meja Jim Muhwezi ayogedde bw'ati ku nteekateeka eno. Naye registration number plate eri intelligent kubanga erina digital device. Bw'okwata ku number plate n'ogitwala tuba tukimanyi ti number plate ya motoka eri kubanga tracker mweri mu motoka. Kyokka ku nsonga y'okusika omuguwa okubaddewo ne bakulu banne Muhwezi ayanukudde bw'ati. Wadde mufumbiro tubadde tuyomba naye oluvannyuma tutegeeraganye n'omwana n'azaalibwa Katonda yeebazibwe. Jeno Katumba Wamala atubuulidde nti enkola eno etandikiddewo okukola wabula nga bagenda kusooka na mmotoka za gavumenti olwo omwaka ogujja batandika okuziwa ababodaboda n'oluvannyuma emmotoka eza bulijjo. Sisitemu eno tugenda kiteeka ku mmotoka za gavumenti okusooka tulabire ddala ekola bulungi ate tunagitwala mu bantu ba bulijjo. Agamba nti enteekateeka eno egenda kuyamba nnyo eggwanga okukendeeza obubenje n'ensimbi ezikozesebwa okujjanjaba abafuna obuvune. Gavumenti esaasaanya miliyoni 3.42 buli lunaku okujjanjaba abantu abafunye obubenje. Kakati sente nnyingi. Kyokka Katumba asabye bannayuganda okomya okulowooza nti gavumenti esala lukwesikwesi kutandika kulondoola bulamu bwabwe. Bamanyi gy'olaga sisitemu eno si kyekigendererwa kyayo. Naye senga emmotoka yo bagibba n'oripootinga ku poliisi. Kyangu nnyo sisitemu eno okulaba emmotoka yo gy'ekola ki weri newaweeraga. Kati bw'oba obuuse ekitaala oba obuvuze bubi sisitemu nekola ki nekwata. Okusinziira ku nteekateeka ennamba zino zigenda kugula emitwalo 7,430 ku mmotoka empya so nga bagenda okukyusa enkadde bo bakusasula emitwalo 15 olwo ababodaboda bo basasula emitwalo 5. Enkola eno era bategeezeza nti yakukolera ku mutimbagano okufaananako ne pasipooti nga si buli muntu nti asobola okugissa ku mmotoka. Procopius Lumo yakusakidde eggulire lino.